Mbaaniriza mwenna abanneeyunzeko olunaku olwaleero, amannya agange nze Trevor Online, era nga nze ne poliisi eri ku muyiggo gw'abazigwa abassa abafumbo ababiri mu bitundu by'Entebbe nga bano baabadde baakakomawo okuva e Bulaaya gye bamaze emyaka 3. David Mutaaga ng'ono abadde atemera mu gy'obukulu 69 wamu ne mukyala we Deborah Florence Mutaaga abadde atemera mu gy'obukulu 62 baasangiddwa nga battiddwa mu maka gaabwe agasangibwa mu bitundu by'e Lugonjo na Kiwogo mu muluka gw'ekiwafu ku ssaawa nga 3 ez'ekiro. Abeerabiddeko n'agaabwe baategeeza nti abafumbo bano baategeka akabaga akabakulisa ekyeyo ku Lwomukaaga emisana nga kano keetabwako ab'emikwano n'ab'eŋŋanda zaabwe. Wabula ekiro ekyakeesa olw'Essande baasanjagibwa wamu n'okufumitibwa ebisso ebyabajja mu budde. Okusinziira ku byakakuŋŋaanyizibwawo, wabaddewo okusika omuguwa wakati w'omutemu wamu ne mwami David eyalwanaganye naye okuva mu nnyumba paka ku geeti ewaasangiddwa omulambo gwe. Mukyala Deborah yasobodde okubaako baayogerezeganya nabo ku bulumbaganyi buno era omulambo gwe gwasangiddwa mu kisenge. Tewali bujulizi bulaga nti abatemu baamenye ne bayingira ennyumba eyabadde mu kikomera nga ne geeti yabadde ya remote ate nga waliwo ne kamera eziketta nga nazo tezaakwatiddwako. Wenjogerera ng'emibiri gy'abagenzi gyatwaliddwa okwekebejjebwa mu ggwanika e Mulago nga poliisi bw'ekyakutte Ronald Golooba ng'ono mukwano gwa famire eyategeezezza ku njege eno wamu ne Daphne Naudo ng'ono ye mukozi w'ewaka babayambeko okunoonyereza. So nga ate we tugendako mu birala ebibadde olunaku olwaleero, nawankubadde ebyava mu DNA eyakolebwa byalaga nga Twahira Akandinda bw'atalinaayo mwana yenna gwe yazaalira omugenzi Honorable Muhammad Segirinnya, famire y'omugenzi yavaayo n'emusaba yabulire ennyumba gy'alimu abaana b'omugenzi basobole okugibeeramu, wabula yagaana n'ategeeza nga result ezaava mu kukebera endagabutonde z'abaana b'omugenzi bwe zaali enjingirire kisobozesa ab'eŋŋanda z'omugenzi okutunda emmaali y'omufu. Akandinda akawaŋŋamudde ng'ennyumba bwe baagimuzimbira era ye n'omugenzi mwe baali babeera. Ensonda zivuddeyo ne zitutegeeza nga emmotoka y'omugenzi kika kya Toyota Prado TX namba UAU Note 68T bwe yatundibwa $11,000,000, maama w'omugenzi ssaako ne nnamwandu Nnaalongo Joyce Nalule mu bbanga lya wiiki 2 ng'omugenzi yaakafa.